Essula ya 22. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, naawe omwana w'omuntu onoosala omusango gw'ekibuga eky'omusaayi, kale kimanyise emizizo gyakyo gyonna. Era yogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ekibuga ekiyiwa omusaayi wakati mu kyo so, ekiseera kyakyo kituuke, ekikola ebifaananyi okweyonoona okwegwagwawaza. Ozizza omusango gw'omusaayi gwo gw'oyiye, era ogwagwawazibwa n'ebifaananyi byo bye wakola, era osembezezza ennaku zo, era otuuse ne mu myaka gyo. Kyenvudde nkufuula ekivume eri amawanga n'eky'okudaalira eri ensi zonna. Abo abakuli okumpi n'abo abakuli ewala bali kukudaalira, gw'alina erinnya ery'obugwagwa era ajjudde okusasamala. Laba, abakungu ba Isirayiri, buli muntu ng'obuyinza bwe bwe buli, baabanga mu ggwe okuyiwa omusaayi. Mu ggwe mwe baanyomeranga kitaabwe ne nnyaabwe, wakati mu ggwe mwe baakoleranga omugenyi eby'okujooga, mu ggwe mwe baalyazaamaanyanga atalina kitaawe ne nnamwandu. Wanyoomanga ebintu byange ebitukuvu n'oyonoonanga ssabbiiti zange. Abasajja abawaayiriza baabanga mu ggwe okuyiwa omusaayi, ne mu ggwe mwe baaliranga ku nsozi, wakati mu ggwe mwe baakoleranga eby'obukaba. Mu ggwe mwe babikkulidde ku bwereere bwa kitaabwe, mu ggwe mwe bakwatira n'amaanyi omukazi eyali nga si mulongoofu olw'okweyawula kwe. Era waliwo akoze ekyomuzizo ne mukazi wa munne, era waliwo n'omulala ayonoonye n'obukaba muka mwana we, era waliwo n'omulala mu ggwe eyakwata mwannyina muwala wa kitaawe. Mu ggwe mwe baliiridde enguzi okuyiwa omusaayi, wasolooza amagoba ne bisukkirira, era baliraanwa abo wabaviisaamu amagoba ng'okwatiddwa omululu ng'ojooga, era onneerabidde nze, bw'ayogera Mukama Katonda. Laba nno amagoba go agatali ga mazima ge wagoba kye navanga kubira mu ngalo n'omusaayi gwo ogwabanga wakati mu ggwe. Omutima gwo guliyinza okugumiikiriza, oba emikono gyo girinza okuba n'amaanyi mu nnaku mwe nditeeseza ebibyo? Nze Mukama nkyogedde, n'okukola ndikikola. Era ndikusaasaanyiza mu mawanga, ne nkutaataaganyiza mu nsi nnyingi, era ndikumalamu empitambiyo. Awo oligwagwawazibwa ku bwo wekka mu maaso g'amawanga, kale olimanya nga nze Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, ennyumba ya Isirayiri efuuse amasengere gye ndi, ne bonna bikomo n'amasasi na byuma na bbaati wakati mu kikoomi. Bo masengere ga ffeeza. Bo masengere ga ffeeza. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, kubanga mwenna mufuuse masengere, laba, kyendiva mbakuŋŋaanya mu Yerusaalemi wakati. Nga bwe bakuŋŋaanya effeeza n'ebikomo n'ebyuma n'amabaati n'amasasi mu kyoto wakati, okubifukutako omuliro, okubisaanuusa, bwe ntyo bwe ndikuŋŋaanya mmwe nga ndiko obusungu n'ekiruyi, era ndibateekawo ne mbasaanuusa. Weewaawo ndibakuŋŋaanya ne mbafukutako omuliro ogw'obusungu bwange, nammwe mulisaanuuka wakati mu kyo. Ng'effeeza bw'esaanuukira wakati mu kyoto, nammwe bwe mulisaanuukira bwe mutyo wakati mu kyo, kale mulimanya nga nze Mukama mbafuseeko ekiruyi kyange. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, kigambe nti, ggwe oli nsi eterongoosebwa, so tetonnyebwako nkuba ku lunaku olw'okunyiigirako. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo wakati mu kyo ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo. Balidde emmeeme z'abantu, banyaga eby'obugagga n'eby'omuwendo omungi, bafudde bannamwandu baakyo okuba abangi wakati mu kyo. Bakabona baakyo bagiridde ekyejo amateeka gange, era bagwagwawazizza ebintu byange ebitukuvu. Tebaawuddeemu bitukuvu n'ebitali bitukuvu, so tebayigiriza bantu okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu, era bakwesa amaaso gaabwe ssabbiiti zange, nange nvumisibwa mu bo. Abakungu baakyo wakati mu kyo bali ng'emisege egitaagulataagula omuyiggo, okuyiwa omusaayi n'okuzikiriza emmeeme, balyoke bafune amagoba agatali ga mazima. Era bannabbi baakyo babasiigiddeko ebbumba eritasekuddwa bulungi, nga balaba ebyayanga era nga babalagula eby'obulimba, nga boogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, Mukama nga so tayogedde. Abantu ab'omu nsi bajooze ne bagobeera okunyaga,
Weewaawo beeraliikirizza omwavu n'eyeetaaga era bajooze munnaggwanga nga bamulanga bwereere. Ne nnoonya omusajja mu bo eyandiddaabiriza olukomera n'ayimirira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi, nneme okugizikiriza, naye ne siraba n'omu. Kyenvudde mbafukako okunyiiga kwange, mbamazeewo n'omuliro ogw'obusungu bwange, ndese ku mutwe gwabwe ekkubo lyabwe bo, bw'ayogera Mukama Katonda.